Endobeso. Kuchenda mu mukaaga tufama ekintu eky'omuziki. BFM ekintabuli ky'omuziki katugendeko wano mu Ndobeso tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Jeba leko sebonzo bampita Mukunja wa BTFM mu Ndobeso wano mu program sisimuka wangambye nkukubireko. Wewe alikutueleza maka. Kale sebo. Nakacha munda vile. Kale. Na moti. Ninyange nakugamba ko nimpeleza message. Nyange kala kukubira ko nini wala kumita Mire. Bamwitani? Mire. Aha. Ninda twagala na. Asera tukana atambulamu. Nyamba ntenda mufunsoro buto nga agenze ko wabwe naye omwana agira Ankubye amasimu pereza sente bikimwereza sente ekyamaze mu buto katika kabigenda beza myaka ebiri pereza sente tawuzala mubuzo oliwa ojjadde talabika nabbe nsapo nyambe omunyerereze wawali omumbegero mbulire wawali ekitufugolezo okunyanga taata bwomanyawo wali okoleki Oba ali mulengera ko sibitegera ngante tabesente. Kuza maka nyamba. Unayogera ko naye. Na uli yendera mweneba. Mire yali akolerawa. Mire yasinkana yange ne Mire. Yali akola mukesisi eyo je twasinkana. Mukesisi kanso ngekyali na kanso ne kakesisi Nzigisinkana Mire naye mama Mire omukwano gwe yampate gwafuuka kizibu kati Mire njigga muyigge kale beerako kusimu tovaako kale sero BFM ekitabuli ky'omuziki ku 96 ne 9 Masaka katulabe. Hello? Wanji? Mire? Wanji sebo. Oli otya? Oli otya? Webase? Ani ono? Aha. Bwafuna olubuto wakyuka. Omulimu nakyuka. Bwafuna olubuto. Bwalumpa. Ani ono nawe yokutaka simbuka pafu. Wanje? Ani ono? Ntebaako naawe. Anti kyengamba? Oyinza obutanzijukira naye nze nalinga awo kugundi awo ku KCCA. Ati kakati ngwe walaba n'obulwadde. Ate bulwadde butya? Bangamba nti wali mulwadde ne bakutwala mu ddwaliro. Sirwalangako. Sirwalangako. Sigwe gwe batwala e Mulago? Bantwalangako na Mulago. Ati kakati nze oba nedda kirabika lwali lubuto nti olubuto oba lwavaamu. Omwana wange namuzaala bulungi nga ne COVID tannatandika. Omwana wange yali avula kati n'okwavula. Ate oli yangambye oli lubuto oba? Nazaala dda nga ne COVID tannatandika omwana wange ayavula. Ayavula? Bannange
oba oli yali agamba mulala kirabika yali agamba mulala naye sinze nze omwana wange waali nekoveita ntandika ne tukuba n'embaga ne bba wange siyalanga nakonze embaga kyogamba nayo yaggwa embaga yaggwa nga nekoveita natandika kitegeeza wasooka kuzaala ne mudda mu mbaga nasooka kuzaala ne tudda mu mbaga omwana waani wasentamu okole ki namuzaala mu bba wange onoonyereza oyagala ki anti ze nali mmanyi sentamu omwagaza ki buuza nze yekka kamuzaala ne tonoonyereza yanzaala mu musajja nga ggwe era bba wange eyankuba embaga bambi sentamu wamulimba nnyo olubuto bange ojja kuba bulungi ojja kuba bulungi naye obwo buyaaye sentamu musajja wattu omukubira amasimu omusaba ssente mpa ssente oli ku Endobeso ne Mukunja ku BTFM tufudde BTFM ekiyita buli kyemuziki bambi omusajja kati toddayo kuweereza wadde ekikumi agakazi gafuuka babbi afuna olubuto mu mulala sente azijja wa mulala n'amenya aba mulala anamumbeereko sitedde omukazi agambye nti ali lubuto gwe notagamba nti kakati tumenya ddi ne wayita omwaka mbw ate myezi ate nange abakazi mumanyi okupangisa n'opangisa abaagala okumenya abalala amala ekizadde naye mulala essimu zaffe nzigule ffe kyatuweddeko dda amenya mulala amala ekizadde mulala awa ssente mulala ne nannyini mwana mulala kati eyawa olubuto aba yalagawa akola ki abeerawo mukamooli yenge mulimu gwe gwebyo bakuloga akazungu bakatawaana omulimu gwe kuwa lubuto kyekyokka kale mukwano nawe gyebale yenze birungi ebiwambo neba naye Mukunja musajja naye yebereremu omukazi akulimba ate emyaka n'emyaka gwokyaweza ssente kawamu baasi efala nyabo Maka yesebo musolo Bato abungandika peeka naye Maka nkubuulire ekyo nakigamba oleka Maka bakazi bayenda kati ne bava mu kendo ne bakola ki Maka kansimuleko onale bombe kyana kalima Violet kale webale nnyo Mukunja yesebo ono kayimba gwe tibuka katakunya ye banaye abakazi banaye mulimu ki banaye nakatwa wangi nakatyo abananga abakazi mulimu ki munaku zino nakatyo ubinga bayikiridde kinaye anti betubba namwe muri ne bebabba we bali bambi Tuli Mukunja wangi webale kueleza kale wasa boda boda kakola naye abakazi nga bayaye nnyo ntakumidde kwoyo omu nkugambye abakazi bafuuka kizibu Mukunja namoti mwebale kuweereza nze namba seseggali Endobeso njiweereza akabe ekika kyange abatemye ebitooke byange ku kijja nti bebale nnyo bebalire ddala naye omwami agume taddamu kuweereza sente amanye nti yali ku mufere omukazi ne batuuka n'omukuba embaga n'omwana n'atuuka n'okwavula n'akola biki nga gwe tonoonyeza omwana we omusaayi gwe guliriddawa abasajja muyige mufeeyo ku misaayi gyammwe nze namba seseggali ntumirako baba wange Nakalanzi maama Bula n'abantu b'Eseggali ne abantu b'okuhaamu bonna mbaagala nnyo mwebale kuweereza nze namba ssa kale namba ssa Mukunja yesebo mwebale kuweereza mwenna nkale ono ticha Samwe una Masaka niba nanga abakyala basuse afunyisa olubuto mulala n'amenya mulala n'alabirira mulala wa sente mulala nkugambye kyekigaana okola emirimu gyonna nakakya nawe muleke mutuswaziza nnyo ati namwe mwalwala kamunguluzi abasisimusimwe bali kuweereza mami nakachwa wasizo otya mukwano n'amoti ombalanguzi wabula bannange Mukunja toggwayo olinga enseeno omukazi omwogezza ebyamabi naye sentamu mpulidde musajja mukulu naye bannange ye tategeeranga nti abafere gye bali mu nsi muno
Endobeso eno njiweerezaako muganda wange mama Fatuma ekawalira, nenjiweerezaako wa bodaboda wange muganga Franka, nenjiweerezaako mwannyinaze Mzeeyi Matiya, kwe bali batumbudde ono mama ajjako ekiteredde.